zina apartments eza David waliwo amawulire gendo bye gesinaba ku establishinga bulungi ononsaasira nti zaali zaatundwa. The apartments were sold. Yes. Omwaka ogwedde weeks nga 2 emabega. Ne bagamba baskaali bano baba wadde wiiki embe sorting babeewo. Namzango bagumpe ngusoro vingi. Information yoyo mufunyi ngani ku crime scene. Gune bagumpe omusanga. Ngani ku crime scene. So police ekitunulemu. Njaga Ntambi tugatte wano. Yes. Apartment zaatundwa wiiki 2 emabega. Abagwa ne bagamba baskaali. Tweta system empya. Mwe sorting muveewo. Namwe tetugenda beta. Askaali abadde akuuma amanyimu abagagga abalinawo. Chituzaano was it a targeted attack or a random crime? You answer imagine that is answer is osakolinga kale. Kakati ekyo kitegedde information yako. Kakati was there prior disputes? Waliwo ko ennyombo okuyombagana obutakkaanya. Was there prior threats? Waliwo kanga ngotana kutibwa wa before the action. Wabadde kanga. Wabaddewo obuyombo bwabadde ali nabwo. Aleka tapu agisimuludde. Alekanya music. Ewaka saako ne mu bulamu bwa business zatambuza. Tutaliko ku establishing awo ngenda kutwala ku opportunity ekyokubinda victimology ne forensic linkage ne location pings. Kakana. Were there prior stalking? Bade bamutambulyako bamustalking. Kyembadde nkugamba nti tulemeddwa oku elevating our game, our music. Ebintu bitukuba byebimu biduka ekiseera nga bituwasa ear drums, biduka ekiseera nga bituwa ear bleeding. Ear drum. Ozambe alesa akapya. Ozambe. Kyenkugamba. Osalako dinnachi. Kati uliriza. Boba mmotoko. You know, sometimes when njogera ku art, mogeza with passion. Shalom nze mukose ezo nazo nasalawo nengana nsoma art for a bachelor's degree. Kati when njogera ku art, something I even invested my time and money to go and learn about. Nanchi yali kosi ya rais yacho sola kosi. Mwasendezayo mukama wange. Byalinga bya mitwala 2. Nedda mukama wange. Gendo Omala university 2 16 15 ntomanyi mukaga omala university otikkirwa. But whichever timpulira bubi nnyo nga ayira bali mu kusesema bibasesema ngayogera kale ngayogera. So kyalina ku nnyo nti baalemwa okukoping up ne music nga watambula. Even no wa Uganda yamulema coping up naye hita yawangula pama award tiyawangula yamulema yena ekisawe n'akidduka namu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya. Atali lubuto kakozese naye tekatekera okufuna olubuto kakozese. Kuba kajjanjaba infections omuli UTIs, omuli candidiasis, omuli kabotongo syphilis, omuli ne gonorrhea. Endwadde y'abazira. Ateka oil. Ebigambo ebyo biwulidde? Abantu bayinza obanga balowooza tunyumya mbinyumye. Gw'atabanyizibwa infection omuli UTIs, omuli candida, omuli syphilis, omuli gonorrhea okozesa otya? Nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi. Asiibwa mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil. Abamu basiiyibwa, abamu babutuka. Abalina athlete foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga. Ne bireeta kaboni mugere. Kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder. Simu bankubidde amasinga bagamba omukunja tasera bamusiba ali mu kkomera nsonga za byabufuzi. Ati byobufuzi nakola baba mpunana. Nitugamba omuntu waffe lwaki ate abaasibwa nsi netamanya kuba twantwanyuma Novik gwo omu ku bantu ab'amaanyi. Nze natandika omwaka ne walaayi. Kati ujamba njafuuka w'amaanyi naye sinafuuka bulungi. So toli mu kkomera for clarity toli mu kkomera oli waka mukunja tasera toli mu kkomera. Omusibe takwata Ntambi omusajja takwata bamwadde. Dali mu kkomera kali. Omusajja ke tali mu kkomera tali omuleme. Abantu babuuza bali bantu bagamba mboli mu kkomera. Sanga basiru ngono Shalom. Kati mu kkomera atakwatira yesimu. Omubuzo otyambuka yali fine kale ali mu kkomera.
wamma kati issue eri bweti etawaanya bakyali bange okulonda we kwaggwa bangi abali ku ground buli omu avuddeyo buli omu n'awa opiniyoni ye ono n'ayogera kino abantu tebatubanja kwogera twabagamba tugenda kukalonda tukakuume kaatulemu okukuuma kati otonya nebyojja okwekangabiriza mpoyogera era mbeera wano nga balaba bakyali bange aboogera nnyo abantu tebatutuma kwogera batutuma kakuuma na kabanja akalu kabalemu okukuuma tolina gekangabiriza kwogera kati oyogere biki ne wewe kulawo amagezi abantu tebatutuma amagezi bali batugambye nga tubakakasiza bane tugenda kakuuma tukabanje n'okukabanja kati we twamaliriza byonna nga ndaba katulemereza obanja ne ngamba kati njogere kimazima nga bulijjo tugamba kalonde kanoonye kakuume kabanja era gwe yayimba oluyimba olwo olwatambuza protest vote weebale era tulinze mukunja aveeyo abanja akalulu tukabanja nga bakambwe singa ffe abagenza okukabanja bakambwe okufa obufi olaba eyawangudde ng'alina obusungu bungi kitegeeza ababutawangula so tuba tukubidde mukunja clarifyinga kuba ne godfather nkubiddewo ku makya nga mbuuza musajja oba musajja n'abyogerako kwanze kansooke nnoonyereze jasi mbeebaza ku kale kungi kundowoozaako kuba abantu balina bangi abolowoozaako wemba nga ndi paati kubo bemulina olowoozaako mwebale nsanyuse nnyo naye siri mu kkomera naye sirina byakwogera kubanga abantu bye twabagamba byatukizeeko byatutabuseeko kati ne wojja oweefuula ow'amagezi mpozi ng'era mwagala njijja tudde mu bino bannaffe bye babeera mutandike shaloomu mmwe mwatulyamu olukwe shaloomu mmwe mwatuwanguza kugamba otandike nnenya banno naye nga ne boonenya tolina ndagaano gye wakola nabo nti bannange tugenda kabanja kati okwewala okudda mu statement ezifaanana bwe zityo kati kansooke mpowemu then tukomewo nga nkomawo nga bino wakiri mu biwummuddemu nk'omwana kale tweyanziza nnyo Novic Music Africa ndikuseetu oyabadde Novic Music Africa oba mukunja atasera nga atunnyonnyola tannaba kukwatibwa mpola welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kaswa ekigambo it is happening omanyi oli ku Shalom 256 omu ku basemwandu munyiivu nale it's okay that's life tulina kyakukola tuline Frank Ntambi tuba naye buli lwakuna every Thursday 8 p.m. semwandu wange bange gwe omu ku basemwandu don't link me to that gondo tabanga ekyokusaaga 7 ebayinza okuyita ngambye semwandu wani anti nkubuuziza nze nga gwe omu ku basemwandu abaani nafiirwani gwe omu ku basemwandu b'omugenzi era Gishwife kano kansari oteeko omu ku basemwandu b'omugenzi Frank Ntambi wamma Gishwife kansari oteeko omu ku basemwandu Frank Ntambi ali maziga ali mukunyalwa ali munnaku anze Shalom Hadad Kawese yakandaba ogusoose yakava mu komere yakafuna wifi mbane Frank Ntambi Bad Black akoze ki? Bad Black ayongeza embaga yali ya Valentine Are you covering her from her BBL? Bad Black akoze BBL yakoze bina. She used her wedding money for the surgery. Ngago gwe bawa kadi Ntambi kumukolo bakuwa kadi ya Bad Black. Yatuwa. Nange bampa nakati gwe ku myaka gy'oli mu gigenda ku mbaga at least oba okiikirira abantu oza Bad Black sente ze bamuweza embaga yakozeemu BBL njala kulaba ku transformation yeegi yakoze ya bina kati bene atanaakuwona talina bakkala kali mwakuddamu sonda endala Bad Black and hard drama mukwano gwange bambi katumusabire embaga ebeere embaga ebadde Valentine ya Lwamukaaga olujja wali omupiira ki mpira gusinga Valentine kankotidde katulabe wano olw'omukaaga lyo kye Champions League ku olwo Premier League mama nani yesambana kandabe Spurs ya Premier League yaliwo tingasira Premier League ndako biligi bilala Premier League wagenda by FA Cup FA Cup ate ffe tetuliimu so tujja kubeera mu Valentine ne kandabe ejja waliyo siri ejali waliyo ne stade wamu n'omupiira gwa Interjuve omuntu okusinga okutwalira omuntu ebimuli olabamu Interjuve so Valentine ffe tufunye program waliyo Interjuve waliyo Bayern yasamba
asamba wuno Werder Bremen. Yes. Awo ogompira gusinga kuwa omuntu ekira. Real Madrid sawa 5 awo ngetabuse Atletico saba tukoze kaba ne musajja Ronaldo saa bitunda agenda basamba ne Alfata yagenda bagwa asamba kati awo batukoledde abatali ba Valentine tuna yakapiira so tuna Frank Ntambi bye biri awo embaga bajongezaayo musajja waffe biriwa bano bulango obuntu waffe biriwa tajja asiba awana anagamba bulango eru yampeza ne 10 nange yampo 11 nanga Shalom mukola nange yakuwa jebbi naye tuina amabanja leta kati no abuzizo bulango bwa kokomeroni Chokomel babuziza nennana alize mumotoka yange mu ebiri nedda nali twabukola muleto obwantami mumotoka yange mu ebiri omusajja ono emabega jebbi akantu kamukolerako ne kyemmanyi mu match awo tujja kulanga budde mtu ogere ne sponsor kajebbi anakyakola ngenda byegenda mu maaso bweti nakayiwawo jebbi bamulabamu oba agadde nnyo sponsor kyakabagabanira kulerwe naye nga Biva Organic anacho kuba tugamba serious wano tulaga Ntambi criminal investigative what yes gwagenda bitu nnyonyera gwava ku scene njaga tulange be tugenda okulanga oli ali mu neighborhood yanga afudde ati neighborhood kibanga mu kubasemwandu sibasemwandu bayinza okunona n'abo omu kuba crash ada crashinga ku simu crashingako n'abadde neighbor mu tuncha mwe eza muri mu kiyongero keka kuba kana aketaze mu Kyanja. Kyanja is black right now tata toseka kisusem Kyanja is black it's very dark kisusem abyadala nja kunyumiza byensanze tetuba tyanta badaka ne tubanga daka nga mu interview ya couple tuli bulungi mukama wange tetuba daka wabagamba nabagamba wabiri manyi tambya aba interviews affe yazibeda alabye najirabye yabadde balancing ya timo jira abwegazi endozi so twashaka ne Frank ojuga channel ya fair sokeri nanza kwata ate tujja mu kamera atakawe simu nekati twafunye ka kamera kola bako sika kamera yo kamera no ya twafunye kamera jiraba ya bei tubenga ati kati tukwata mu mpola Ntambi wa feda jagale ebyo olaba wenchuka ndakuwa nga shosa tu ewiki ndono cheka tujikwebu tukole mujivu tujikwe saa 2 ezekiro ngo saa 4 ezekiro nga tubebase olugende ekiro alinga mu staffa njalamuza kusaa mwendo gw'ekiro abantu okuvunula ebirooto ebiroto ne mu staffa bokenya wa musaa kusaa 2 tebagala mulaba abamulaba nesi banji gwenga bakulaba nga ade sakozi nokuba emitwalo 6 sakozi mugezigezi sakozi ali prime scene muleseyo naye gyobadde ali mupima mu musango sakozi so muge ku Biva Organic and natural health products Dr. Richard Senjobe ajali okuberanga gamba kundwadde zonna ezenjawulo yangambe hepatitis B amujjanjabira ddala naku 6 emyezi 2 kuba naffe bana abagala ogenda ebwe kati ennaku zino tebakukiriza genda na hepatitis B nalaba naffe abagenda okukola emirimu tebakkiriza kati abalina obulwadde bw'abatawanyizibwa ku myezi 2 bakutaya ku ddagala eriri organic eriri very natural noberanga embere kutambula abantu babuusa hepatitis so naye atali musinga sirimu n'abantu tebakimanyi sirimu just stigma oli aliwo naye in terms of kuluma hepatitis takyali bulwadde buluma nnyo zo aliko kiri naye kati obulwadde obulumira ddala abantu weebuli hepatitis byaluma salomu aluma n'abantu amaaso anomujja mu malusu abakisinga malusu ne nentuyo like you sleep with someone or one mkwanga na hepatitis n'abantu ne kati fe wali watabukira nga tuli mu somero nakifula compulsory nga okudde mu second term fene center balino batesting nga balino tugema no tuwa bagema nze bamutugema nange bamungema awona wonera nemwe abakisinga okisinga omuntu umaga kwata mu ngalo ogenda kwata omuntu nga na hepatitis mu ngalo kati nobo mufunye togira tofa kisiri genda ku Biva Organic and Natural Health Products including all other gundi zawonya gundi bibumba mawugwe lung problems z'abanyasigala twala tugende senyigo of course naye amukola kuga buli kawade kona general body fatigue togera ku abakyala n'abaami ku nsonga za mwezo mu kisenge family planning maso kugamba njogere kindekechi genda ku Biva Organic and Natural Health Products number Biva is 0752602427 naga ataje ati nambe n'ensonga cyo nambe eyo ndi mutwe empola Frank Ntambi saga kulu isayo ndaba olese ebintu bingi ndaba anokubyewo egundi ndaba anokubyewo ku crime scene wanokubyewo mwala atambula wanokubyewo ettala wanokubyewo musirikale kati tulaba askari wuno katika chiko koza bakata bacha mu mateeka kakati
mu criminology tukiyita forensic linkage. Forensic linkage ogatta and location mapping. Ngenda kubeera nkutwalamu kati kono gwokubyo nakutte toki askari wuuno katona atambula ono yadde avuga emmotoka ekiro eyakubira osessimu nti waliwo wano omuntu alina ebintu ebiringa ebibbi tusimbudde okitegeera. onakwero abatannagamanya abali abamu nga mwakafuna data waliwo omuwala abadde lifeist I would say a business woman bangana erinnya lye ery'Ekiganda abadde nomwana muganda waffe abadde lifeist abadde akola makeup artist ate ng'era model ndowooza abadde amanyikiddwa nga police yawandiisa ekiwandiiko egamba the deceased has been identified kansonga ndowooza ekya police ngijeewo kolaba oti zanya ka video ka Onyango so Onyango Lukwe yembadde nkajirudda producer akavideo kateereyo akalukwe esigire ng'ayogerako omuwala amanya ge ye Namulinde Diana myaka 24 yoyo kavideo ndowooza mukalabye Ntambi obutemu bweyongedde ensangi zino mu bitundu etusuubira nti biri safe koza omuntu ajja kugamba sijja sula Nathan Kabulengwa sijja sula Wakanji gyensule Kyanja mbeere safe omuntu atuuka ku kyata okufa ng'asula mu apartment ewakumu abasirikale ewali CCTV cameras ewali amataala bwabaddeyo over to you ekisooka okufa nga kwazze tebakwekweka okufa death. Some deaths are preventable. Like which one? Okay, if they say if you're drunk don't drive and for you drive and you get an accident but you would have prevented it. Waliwo n'oba tovuze naye ng'oli drunk ne weekoona n'ogwa omusaayi ne gujja ne gukuyika mu bwongo n'ofa naye nga weewaze emmotoka kyane kikutta naye era ng'obadde mutamiivu tewali kufa kwewalwa ng'essaawa yeetuuse. That was my point. Nti okuzimbirako ekyo kibadde ogambye nti abantu abamu baava gye baava eyo tugamba nti waliyo criminality netujja ne twelevating okubeera mu bifo byeno gyetulowooza nti security gyeri naye mukwano gwange nti tebyewalika ng'okufa kwazze nga kwatomedde nga kwazze era ebiseera ebisinga n'ababbi bano webalaba nti nate ekitundu kiyingiddemu abagagga bangi oba bayinamukko era bakitagetinga tojjukira waliwo ebiseera by'emuyenge ebyo ebyatuukanga abalumbayo bammundu ng'abatta abantu bamundu nga balumba amaka ne babreakinga nga baze kukola bunyaguluzinga obwo because bamanyi nti eyo waliyo abagagga yes ne wano mu Kyanja nze nga nakatandika okubeeramu nga maze ndowooza omwaka gwaba gwali gumu n'ekitundu oba ebiri waliwo ennawulira awo eno gye nali eno gye nali ntuumye gundi Bavale Hills kati ne bakuba amasasi ekiro ne tugawulira abitugamanya mu ggulu ojobuze Bwiino yali neighbor wange awo ne bakuba amasasi oba yalimu oba bibiri kati nga tulowooza nti baba bali mu kkuba babbi tulowooza oba babbi bali mu kubba nagenda okubuuza kwa sikaali waffe yali yaluddewo n'agamba nti ekyo bakikola okkangamu okulaga nti eno temusala ffe tulina amasasi tujja bakuba okitegeera nga bakangamu. I don't know if it's one of those tactics neighborhoods ezikozesa ezo kati omubbi waba abadde alina ekirowoozo ogenda okujja eriye yagamba bwagawulira mukaga ayaganya gwe batiddeyo basa omuntu tabbayo webale nnyo. So ebitundu byaffe bino kyannaku nnyo tutandise okufuna cases ng'ezo ez'obutemu naye nga tezeewalika nga mbadde nkugamba okitegeera bagamba nti omuzira afiira watono enkejje efiira mu ntamu naye ng'ate esobodde okulivinga amazzi gali amangi ennyo naye nejja mu ntamu wano negagitta okitegeera. So n'okufa munnange weekutyo muganange weekulira ntwala okusaasira eri abafamire okusookera ddala abazaala omwana oyo ntwala okusaasira eri mikwano gye emiyitirivu ennyo abasoma naye abadde baddiringa naye mu bizinensi abadde bakyakala naye abadde bamumanyi mu ngeri emu oba endala babadde atuusaako obusaasizi obw'enjawulo obw'omu buntu n'ebirala ebifaanaganako weebityo bambi mufiiriddwa nnyo omuntu wammwe Omukama Katonda omwoyo gwe abeere ng'agulamuza kisa. Kakati Shalom ebimu ku byenzudde mbadde ndi ku ground awo kubanga woyogedde abamanyi Sam Kikumba Sam Kikumba naye yakwambazaako yani ddala Sam Kikumba Sam Kikumba yali waffe America Saimo Kikumba yakwambazaako yanyambaza gyengula
kati ekyo kikuba ekikkirira awo gamba ekidde ewuwo omwana abadde nebawe yattibwa twakiragirira abantu ewange neddaga emazima mama Ntambi wasula omwana abadde asula awo baziyita David's apartments muzimanyi mumitawo David's apartment era badde asula ku fule badde yakuna abatamanyiiwo mugende mulabeka video waliwo omuvuka akola ka video ng'agamba laba Ntambi gyasula kyekyo ekidde ewa Ntambi n'Entambi n'akaduweeti nga kandagirira abantu batamanya ngamba n'Entambi n'akaduweeti nga bwanyeenya bwate mutenga bwakola nga bwe yeewuunya ensi eno awo Ntambi wasula awo omuwala awo bambi yafudde oba gwe basse so baziyita David's apartment zabadde awangaalirako ku fule badde yakuna nga kwali kakati ebintu ono bya mirundi ebiri Shalom waliwo police report ng'akafaananyi ng'aka video emukalabye ebimu ne mulimu ebimisingamuko byendobye mu police report yes kwam chengeza nsiga kifaananyi nti ku bbeiro no uliriza police report emisinga no uliriza kyengamba olumu olw'obudde tebabiteeka mu byonna balekawo okukoma tebateeka mu details zonna okay olulimi olwa communication you can't be brief ku buli kamu okitegeera so bawumbawumba ne yabeera nga jjako embwa ate nange tumanya kyekikubidde kati atera bo mbwa obyogera ndi ku set kankuddire mukama wange ndi ku set mukama wange mukyanta abannaye gwa mukomboza abadde no yanneesonyiwa ennaku nga takyankubira gwa mukomboza abadde yanneesonyiwa kakati sikyogedde mbuno police ina sagala abantu bankwate bulungi nengamba as per the video gye babawadde abantu gye balabye mulimu ze abadde ku ground abuuzizza kubamu kubatuuze n'okusingira ddala mikwano gye egimu ku jjo of some of what could have happened and their narration naye steminga from the very first incident because mukunyonyola kwabwe bagamba jukira kati incident wali mu kusoma bagamba omwala yatibwa Samika mu kusoma ojjaba tayatwanika ebyo jebbi polisa business earlier the same day police arrested security guard attached to the team of homicide otega kati mulimu wanyala gafanga bamutanga anti kati time jembadde gamba tebazitaddeewo kyemugamba muno mulimu ebimu ebitakola ki ebitali sigamba tebigatta batawandiisa babe batogeddeeko sometimes feno mu criminology byetukozesa ziri key aspects factors kati ekigambo ky'obudde n'ogamba nti saa 10:13 like you have to be specific kubanga kigenda kuyambako okuestablishing ebintu kati bo abanye budde bamutiddemu and bamanya obudde mu kunoonyereza byebyo ebimala ne bizuulwa mu ngeri zengenda okubeera nga nkunyonyolamu wano ez'enjawulo kati mbadde gamba nti mu kunyonyola kw'abamu ku bembuuzizzaako banootinga ku ssaawa 10 ebintu ebyahapeninga ez'ekiro 4 am in the morning definitely we hours kale nga busaasana buli kumpi kubanga bukya saawa zino 10 zeboogerako ze zino omwami Lukwe wesigiriza ayogeddeko mwe bakwatira security guard oba mu Luganda oba mu Luswayiri askari omukuumi oyo gwe baasanga n'ebizibiti omuli ebigambibwa nti njakozesa ebigambo ebyo omuli ebigambibwa kiteeberezebwa nti oba byali biteeberezebwa oba ebiteeberezebwa nti bya mugenzi twogera kuba mu bembuuzizzaako abadde bamanyi information abagingambye ne bagamba nti amanya gaabwe tugali vinga gali anonymous boogera ku suitcases ebbiri emu ya brown endala ya white suitcases ebbiri ono zali akulugguka nazo askari nga mulimu engoye mulimu essimu iphone 17 nga mulimu ne kamera kakamera ndaye ka video ka TikTok akapinka babingambye ebyo now okusinzira ku narration yaabwe njagala kwogera nga nkozesa reported speech so that abantu tebanfuna bubi nabo buyinza tebanfuna bulala nzikirizibwa mukama wange okirizibwa okozesa reported speech definitely bagamba nti we had waliwo omuntu yali atambula nga avuga motoka mukyanja muno manyi tuvuga ekiro vudde ku kirasirumu okoyo vudde luddawo okoye kati aba avuga kye tutamanyi oba yali agenda ku mulimu kisaawe ezo oba yali ava
gye yali avudde ng'agenda akakola ki kwebaka bya mirundi ebiri nja kukozesa reported speech awo mbu n'alengera omusajja ng'alina byakuluggusa nabyo ono yali avuga ku ssaawa 10 ez'ekiro yessebo avuga mmotoka ava kunywa bintu bye adda waka oba agenda kukola we don't know tukimanyi ekyo kubanga ono mu criminology naye aba alina okuleetebwa all those details ziba zimatalinga byeyalaba byeyakola kyabere nga bagattagatta dots kati ye mu mboozi gyempuliddeko gyesikakasa sagala ngambe nti nkola ki nkakasa naye egambibwa mbu yalaba omusajja akuluggusa bisuitcases ebyo ng'alina n'essimu ng'alina ne kamera eyogerwako ng'alina mu kujuuba ono gwe baakutta omusajja kati wamulengera n'ajjayo essimu ye tetumanyi oba yagijjayo ng'awavuga oba yasitoopinga nga weekanya omuntu oguliwa tunomubuuza si musango yakuba essimu nga bw'avuga oba yasitoopinga kati nkubuulira n'ajjayo essimu n'akebera a good citizen n'akola n'alaba ki snapchat yoyo ng'omuvubuka alina suitcase nedda n'ajjayo ennamba ossi Kyanja wano etuli wano ey'okukkuba opposite what a coincidence n'ajjayo essimu toseka Shalom kubanga woseka you are insinuating something no sisase nanti gwe wuliriza mboozi nga weetambudde toseka towuuna woowuuna you are insinuating something era amulabye yalina ennamba ya ossi okay kammaleyo emboozi oleka okubemu ebituli n'ajjayo ennamba y'essimu n'akuba namugamba akubira onyo gwalabye n'ensawo takubira gwalabye n'ansawo tamumanyi yeekengedde alaba omuntu akubira mukyala waka bagule gate nedda mukama wange takubira mukyala we kugula gate akubira asikali we waka nedda akubira OC owa police station owekyanja kapolisi kana akali wano opposite ne US Mall akali awo ye police etutwala fe bannakyanja kati nakubira OC officer in what in charge okay namugamba hello go officer hello ne bate basebe officer hello to papa jukiro li mutulo andi kati oba officer bali na muloji bali luddawa hello wewe nani jukira kati agikuba kitegeza baji exchanging somewhere kati bemanyi on a personal level osi yali amanyi bayino banga bali bemanyi kubanga yasigaze namba kubanga wokuba enamba eri jeno kuba 999 ekyali kwa 99 I think jeri kati wotuko kubira osesi mu kitegezo okuba eri personal tokuba ya police bemanyi hello what's happening that's very early in the morning there is a situation here situation where here as you're accelerating this guy who is that guy who has a boutique this is who again nani huyo teyagijjaako anti abuuza alabe ani ono jukira oba olina otuloba tola simu kwata bukwazi n'ogambalo buza nani wuyo nze erinnya katuliskipi n'alyogera a long time are you man you don't sleep why don't you sleep we are having a situation by the way where who has fought now I've encountered a man whom I think is not a good person he's having some unidentifiable things here, including suitcases. Have you talked to him? Isn't he a trader? I don't think so. By the way, he's trying to look here and there. I think he's a thief. Is he harmed? No, he isn't, but he has things that I don't think are his. Baba officer alimugeza abajjako essimu. Kakati baba agenda mu maaso. Oluzungu ne balwogera. I think he's a thief. I think he's a thief. Co-officer thief. Look at batereza TH. Kintu ekyo. So on a serious note, amukubira essimu on a serious note. Okumugamba nti waliwo omuntu gwe yeekengedde. Mubonna abali mu kweyeekengeramu omuyekka. Ko gwe yasanga mu kkubo ng'alina ebintu byakutte nga Shalom tobera nkoko ku kyalo nga kuliko ababbi n'okomawo waka n'osanga batwala eruuti omunyagula kwa hiyo singa tabo baba mu ggaali waliwo nabagwamu nosooka lookinga emmotoka waliwo nabagwamu seeno waffe Kyanja eri nali kyabeera kasayidi ze namasuba nga bangi nga babwetisse kati gwe naawe olina kugumira woogumidde nali sirina na mmotoka
nga ndi ku boda amugajja kamataala ntubako wetwekweka nga batwala munyago. So there are some situations zoyinza okwekengera maybe katono tugamba nti yekengedde ono talina ebintu ebirabika nga bibbe nakubira osi wa mukubira osi kwe kujja ne police ne bakwata ani nkubulira nga story weri sinaba kujournalizinga kasuka nkubulira story bali mbiwa bifaananyi akutte kamera ujjena agenda ku mukolo agenda alinye basi saa 10 ogwekiro eno iPhone ze agenda kuba bifaananyi kakati bwatyo osi we yabulira ebigambo ebyo teyaddamu kwebaka oso mulungi teyaddamu kwebaka n'azambalira ku mugongo nga nki ng'enswa n'abasajja be ne bajja ne bakwata askari omusajja gwe bategeera later nti askari owaka apartments ezo zbayita David apartments n'atwalibwa ku police Kyanja n'ebintu by'alina byamugamba byanje nagamba anze mbijje kawe nkubuulira azipa byempulidde mbijje nva mbera kawempe mbijje kawempe bikoze bitya webityo avuka wayagamba ngamukutte n'ebyo ebintu nagamba nze mbijje kawempe bien si bibbe so nga mulimu essimu mulimu kamera mulimu n'engoye nkubuulira mboozi ojjemu kyojjamu okitegeera now enkeera dike saa zaade 10 awo bukedde olwajjo yesterday nga third not so nga fourth lero fifth okay mu Uganda yes now webukeereye nkya obwajjo not so yesterday kakati awo mikwano gy'omuwala omugenzi namulinde Diana bitandika okuba ku masimu takwata which is unusual bakubesoka kubeyokwira kola WhatsApp yes kusalawo okugenda ku apartments balabe webagendayo ne balaba nga ennyumba nzigule webalaba nga nzigule naawe kati mikwano gye kati nkuzayo ku mboozi ya Luku agamba ne batukubira ne bagenda ne bajjayo ndozera bagenda ku polisi y'Ekyanja awo ne bajja ne bakebera ennyumba kwe kusanga omuwala nga yakoze eki nga yafudde banga baamusse kyesimanyawo wembeera nga Shalom ndi mukwano gwo nenkukubira essimu nga teriiko nenzija ewuwo nensanga nga ennyumba nzigule oba ntya okugiyingira oba njiyingira ndabe kati mumboze soka kuyingira otya nawe okuyingira of course you can't but tewaliyo cases wojje bange nga waggule n'oyingira era at least ntuma ya askari kyoga oyinza okutya okuyingira bange nga waggule ndaka go abantu lina entwe ntambiro nnyingidde nga bafudde dda kakati ne bano tebayingira bagenda ku police ewe kino kuba bagenda ku police bale kino ebya serious nga sibya kusaaga like I've called you not speaking you're now not but for curiosity my curiosity would not allow you to first go to police ngenda nyingira Shalom obanga oli mukwano gwange Shalom webasa kiki oveno ngolekanya gwe wumbwa jantukole lesigendera okye kiba kintwala ku police abasajja oli konjiraba okoledde ku bantu enkulabye ngoli mukwano gwange Shalom okitegeera era njiyingira abeeno bano bagamba tebayingidde dina emikwano gyayingidde kabo video kako wekana dina emikwano nga mirungi jagenze ku police jote gyayingidde but bade just by the abantu ayina buli omuntu ayina engeri ona kyonguzizza nakyusizza dda gwe kikyo ogenda ku police nga bagenze wakintaddemakyusizza my curiosity kati nsoka kuyingira my curiosity nga nze wa Shalom nga waggule ira sibamu na owaye sawa ziringa meka nga 3 nga sikiro yinza okubira nga zira bakawaggulwa ndesa akatogo jantulye katogo wano tuge tukole mbwa gwe kumbe mbwa asiseemu nga webase walagiyewo walagiya kusuzeeko abanywedde gwenkanaki nabadde musajja wange zamba nakulabye nga mwenye general zamba ine chupaji yangu ndetedde ya wine okuva mu air ebirabo byakuwa mwenge wine oyo webbeeyi yakolebwa mu 1872 teri kuzidola mu air yampadde sente enkalu nkuweeko asinga kuwa era luli yakuwa siroko zamba kale imagine no banye chawe ngakuletera mwenge buli bava mu America ampa sente ziri wanga tozoogera yakunyigidde bwati
bwabadde akusiibula n'akola ati nampa dola zange nga 3 tozirabye GNL zamba greatest rap of all times oli yakuwa siroko leero akuwadde yapa siroko nampeerako dola 2 toyonako kyabikuwa yakuwa siroko omunyoofu oveewo ati atakubuuza oba osose kulya benye mu family meeting ng'oli mwavu takubuuza soda gwonywa bakuwa stoni n'omusiko ofe ng'okola yaleetera jacket ya Louis Vuitton eriwa eri mu motoka tamisakalo kakati k'ebintu by'ataakoze kale naawo toyasama ekyali wakwa buyimwengu lwava mu America yensi eno bannange kusanga gwe mutuma ndi wakuwa siroko atera okunokyera amasimu ng'eriwa ebyaddala iPhone ng'eriwa iPhone 12 eno wagigula ku Kingdom Gadgets eno kati yansuubiza 18 eno wagigula wange kale kale yakuwa simu kijeni tuveeyo toyasama tosinika binnyo na ayagala otamiire toyasama obeeraawo leka ne tukole emboozi mbadde ndi luddawo emikwano mizibu mbadde ndi luddawo bo bagenze ku poliisi naye gwe nga beekengedde out of curiosity yes wakiwaka erugwayo curiosity killed a rat maybe so poliisi nejja neefunza neekebera gwe kusanga akoze eki attiddwa kakati wezulu attiddwa kati in between there it was a back and forth which I can't establish which came first or second in order but wabaddewo embeera eya banneighbors okuba nabo okutegeerako banneighbor b'omuwala before the friends came after friends no friends awo naona kati mixing aba friends bazze police ezze bazudde omulambo neighbors ne bajja kakati jukira eri ku police gye bagenze askari yakwatiddwa ddo eggulo kiro nga busaasaana was it confirmed yadde askari waawo ono yakutte muntu atambula ndowooza nga tamanyi nti oba yasikali yes okitegeera kakati ndowooza we baayise neighbor ku police kati simanyi which came first munansaasira kubanga mubamu kubazzeeyo ku police mwabadde bamu kuba neighbor nze ndi ku mboozi yenyumizibwa okitegeera so abantu banansaasira in terms of order which came first and second and last so sagala bankwatire ku chronological order definitely now mu neighbors abazze confirming be ba confirming the items the belongings the neighbors knew what she was having the house kati mwabaddemu essimu nga kuliko ekifaananyi ky'omuwala gye bakutte noono omuvubuka 17 nga okwala essimu yange nosangako kati kuliko ombwa bamanya kubanga kuliko Jaden bamanya kuliko wa mama Jaden kati gubana yakati fena akwate za fomu byagenda bugenzi yange yabe kiriko muvubuka aine nnaku emuluma ali mu depression yali wati kuliko yino ombwa yange gafela malwatu ba amasimu oli agenda bugenzi kakati awo mweyo mix mbu bwe mwabadde neighbor ya confirminze ebintu bibakutte noono nti bya mugenzi njala kubuuza that is how the askari was connected that neighbors confirming the phones and the stuff did they confirm that this was an askari of the place they also I think that was the time they confirmed that was askari I think that was the time they confirmed I'm not sure okay tonteka kazito I'm not what ze kubuulira byendo bye wangula awaja ntu bakuwaza awa naye rajja kwogera in reported oba kitegere bandifying esimu omuwala agirina kuliko ekifaananyi kye ate era waliwo narrative endala egamba nti omusajja oyo askari yamaze narratinga nakonfaminga twawulireko mboozi bakyogeddeko naye aba confirminze mangu simanyi nanti was he under dress was he forced simanyi sina kyemmanyi but that is also another element mbu askari gwe bakutya confirminze okubba kubanga yakwatiddwa mu kumukwata mbu yabadde alina enkwagulo what is enkwagulo like enkwagulo fresh askari yaje enkwagulo crows yes ngazirina scrubbings scratches si enkwagulo mukwano bruises nga bakunyonyogira mboti ziba crows ezo zenkwagulo nga ziri fresh ekitegeeza yabadde ava mu encounter wasinga soma ddiini ono yasomera Maria mundagire ekibinza bbanga ekitegeeza nti yabadde alina encounter gyavaamu scaffold gyavaamu bamukutte alina enkwagulo omuvubuka ono kati batandika okugattagatta kati ndoza that was the time oba we yakkiririza nti ye yabaddemu mbuuza kati we baakebera
omugenzi Diana bamukeranga ku nkwagulo. Yes. Awo tewali kuwona. Kati mu kukebera omulambo gw'omwana ow'obuwala bye batugambyeko nti yabadde akola ki. Soko okomyewo ekiwandiiko. Mwala ekyaluuku. Osigire. Sagala kutema bintu bino. Her body was discovered on 4th February after friends went to check on her and found her apartment open. Earlier the same day, police arrested a security guard attached to the premises after he was found in possession of items suspected to have been stolen. So in Kugambi, some of the recovered items were later identified as belonging to the deceased. So in Kugambi, a team of homicide detectives and scene of Banai bakubira. Onana askari kawedde mudda. Wewe kubanda bati wali kakati yabadde alina omusaayi. Askari alina enkwagulo. Omulambo gw'omwana. Magwino omusaayi. Omusaayi mu mannyo. Mu njala. Baasose kulwana. N'enkwagulo ne mu bitundu bya wansi. Kati mu bitundu bya wansi kyekyo ekiri mu kulowoozebwa nti yatuusiddwako ogwa buli samaanyi. Owulira that narrative. Jasooke tugatte wano nako oyogedde. Ogambye omwala baamusanze n'omusaayi mu njala. Ate bakutte askari ono alina enkwagulo. Tambo yaka waliwo asikaro na kyamanyi. Sina kyemanyi. Nga yakwagulwa. Simanyi. Kakati nga ne mu bitundu by'ekyama in the vagina. Tebakyogedde ekyo ekya vagina nage bitundu byakyama. Waliwo ekitundu ky'ekyama ekirala kitali ekyo. Kisinzira we perceive it. Nze nkwazange za kyama. Kakati awo nga waliwo obuki obuzibu awo. Was she raped? Kati ekya rape ekyo kiba kirina kujjira mu post-mortem. Ebigenda okujja ku establishing ekyo. But according ku benjogedde nabo, the close friends, be bakyogedde ekyo. Naye katulinze wali gundi we nebere efulumye ojja kunkubirako nkubuulire. Now kakati tutandise. Kati ebyo mbadde mbabuulira bassebo ne bannyabo bye bimu ku bye tulobyeyo ebya poliisi n'ebya mikwano na biki beebo. Kakati nkatandika omulimu gwange. The juggernaut. Okay. Ngutandike ssebo. Tandika ssebo. Ojja kumpaga wano. Ntujja kujjayo. Akwaliriza amalinnya. Yakwita kaddwa ne mama. Now. Chuli mbulanga. Idi onkoliranga bwoti. Don't just put. Kakati tulina bannaffe ndoba ku mateeka. Tulina bannaffe abamunnowatch. Mu www.munnowatch.com ne ku applications ez'enjawulo abatulabira ku smart TVs tubeeyanza nnyo. Abatulabira ku website togera ku bannaffe abalabira ku laptops. Abali ku mirimu. Nomusanga Ivan Kalanzi luli yampeza. Munnowatch ya mwaka mulamba. Tugenda kwongera emyaka emirala 3. Tufa myaka ngena kati. Tusagala oyijuse ffe ku Munnowatch. Now balabira ku masimu iPhone, iOS mugende ku applications zamu downloading eziwanulayo applications muberenga mufuna Munnowatch. Muzemu ku films empya bana amutulimba hiyo app efana bwecho. Definitely. Ya Munnowatch. Definitely. Bwecho efana kuunga ku iPhone. Nefe tukuwagidde kwata tusasula. Ate mwagule meza. Okay. Ya Friends of Shalom. Tugenda kudda mtukule meza 3. Mugule meza 3. Etujja November Friends of Shalom ekomawo. Egakyusa erinnya. Tugata Digital Content Creators Awards. Okay. Egakyusa erinnya. Tujja ku supporting. Muzemu ku films of course ezero mu Village Junior Anaconda Jerry HPA na kibagambyeko Anaconda HPA. Anaconda kadi wajira ya 1997 Jennifer Lopez na Ice Cube. Kati bakoze remake. Nga yabana. But nene Ice Cube era Jennifer Lopez as cameo appearances. Enyuma. Ninga mulimu comedy ate mungi. Mulimu comedy mungi. Oluvano wenzira. Yes. Greenland ekyokubiri Jerry, The Wrecking Crew ne films endala mpitirivu nnyo. VJ Emina ejali ne films mpitirivu nnyo gendo y'obugenzi The Confession yakafulumiza. VJ Tom sajja wange jali Memory of the Killers. Nze manja. Memory by Killer. Manja VJ Kulisi Sweet ufilm bwa obweddo VJ Kulisi Sweet ayinayo kati VJ Kulisi Sweet Kulisi Sweet uno ayinayo kati ayinayo The Notebook Who All Is Lost Inheritance Cold Blood Four Weddings Collision n'endala VJ wange VJ uliyo the baddest mukebereko wano yangamba February agatandika kulwotwa movies abadde awumuddemu namulabye nga agula essimu yadde mu town yawo nga sponsor yagala okutua so bane mugende ku Munnowatch kula films ezaba VJ zibona exclusively bali ku Munnowatch tebali wala temugenda mu byogobe ne babbire eyo ne mubeeranga temukaba mu byogobe ebyogobe bimanyi tobera nko mu ghetto
Goli mwana wa town. Abagge tebakitegedde ebyogobe ebisangibwa ebyogobe ebintu ebiri fake ebya rice. Telegram. Tebagenda mu bintu bya rice ebyo rice agwera mu bay. Kakati awo muno wacha tomuvuddeko of course kampise olumu musajja wange owa mulangira interiors bagende bamwagire ku furniture. Kukikira je batidde omuntu. Ku furniture Al-Salam Towers to yasama. Ati wewe ama okilirira batidde omuntu. Kizimbe kiwanvu awo kati wotuva eno tawa batunda mulangira furniture wanti batidde omuntu. Omuntu ategere wawe. Mulangira interiors asangibwa ku Al-Salam Towers Kyanja opposite nga Toto Way sides zaawe watonga na kukira batidde omuntu wawo. So mugende abagala furniture owewaka togera ku sofa sets togera ku carpets togera ku dining tables togera ku center tables nakadani kendi musasula ko kibanja mpola yake wa mga Valentine gift amina tata nke yomwe wakao bale nnyo kane office ye ya Shalom Media media hub abantu bajje nabagamba checho kamera ogimaze odako studio tuli mugikola omalo kola studio gwe YouTube obero ogimaze ngo batandika kukolomira bukolimizi ne YouTube tujikuwe buyi ogitwale nalabya akolima bwe bagalaike mugwe wavawa gwe Sale YouTube sale wa YouTube twamutegeje sale wa YouTube utamaguzi chicken yamwogedde now mugende ku mulangira interiors embere birenge tambula bulungi nnyo bantu genda bogera mpola nene mama namanya mbuza nnyo unakameta katipeta katukwogera batukola interview ne kazanyi kati kyabogera kati for accountability purpose gabe habo cough and flu kulwekifuba ne senyiga tubajje olumu gabe habo cough and flu syrup kifuba senyiga ekifuba kikolokota kyakakujira senyiga aganya okugenda lugave habo cough and syrup mugende ku pharmacy ndura shops mbaga Uganda mugende autosite mtubako e Uganda Chocomel habo medicine temubbo buntu wange Chocomel habo medicine abatawanyizibu omutwe ne n'omusujja kano kakuyamba okubira ndogo olutentezi kayamba okuzzamu abasirikale mu mubiri cells system okuzimba zikola zibera ngo tebikwata ko Chocomel habo medicine mugende pharmacy drug shops mbanga Uganda mugende autosite mtubaka Uganda mawali biriwe gwanga National Drug Authority bonna abakakasa tuina lugave habo ulcer syrup abatabanyizibwa ndwadde za ulcer chiketo nda wawonna ne basiria matoke mbusa musambo ekisuja kingwira mubirenga mukozesa lugave habo ulcer zigende musibe bulungi bananga abaisiramu nafa abalala abakatoliki n'abalala mukozesa oyo era drug shops pharmacies jali bulungi nnyo habo nana habo mouthwash oyo musawo w'amannyo 10 years plus definitely abali side emu osenyo vamo olusayisayi njogere kindekeki obwale bonabonanga bukusumanga bwa amannyo tegakyalya kintu kigaya bulungi nnyo nana habo mouthwash drug shops pharmacies ewerweganga outlets ezilete bintu bivako e Uganda NDA National Drug Authority yamala do mu cancer now tolekedde kyatulese ovwalero katanzi kati wano malo kubira loya wange aliwa kubanga loya freedom amanye bya mada loya freedom loya TikTok popular I think we wano there have been cases nga bweziti emisango ezezwa bweziti wagoberera omusango gwa Teza Majors e New York akugoberera tubuza bya tsune mbuza byentegeera yasana elaborated killing sigulira nko nguli president we attacking ngabagalo wagoberera omusango gwa Andrew Road the triple murder Singapore twagala kumusanga bajje mu Uganda okusigulira nganyako kale waliwo gwali e Uganda madaba anti muno mu kibandiko kya police mulimu elements za mirundi ebiri aggravated robbery okubbise muno amaanyi ne ngole so ose okoze violence so bya kayinja kamizani kati n'ogwa kubiri murder by strangulation abamala musajusinga kye strangulation being strangled okutuga murder by strangulation now waliwo erukiga district ogimanyi police yayinvesinga ku murder ya boda rider gwe basanga am strangling ne psycho yin bagitwala wagoberera koko wagobera guno gwale elwengo coffee farmer gwe baswanyolinga nabba ne bamubba n'okumubba ne amubba obusawo 5 obwa coffee so totawana kali n'ababbi tebalina kisa kati obusawo 5
cases zibaddewo ko Shalom naye obutaluisa nnyo bantu tugenda kozesa nnyo the criminology approach. I don't know osoma criminology Tali question ndi mukosi je nakola mukama tebe yalimu kati nze yalimu kankuyamba ali mu communication ni Kiswahili tena kweli mu Uganda bana kati kankuyambeko kakati biri byenkubulidde byonna mulimu element eya askari yakwatiddwa naye tuba tukoseza kule criminology approach batugamba we look beyond who was caught first tutunulira okusukka kwe yakwatibwa mu kusooka akonkagadde webale nnyo kubona yakwatibwa wama we should look beyond katuli mu criminology approaches. I agree with you okitegeera tuli mu fundamental criminology pepe esookera ddala mu criminology fundamentals yes criminology fundamental cancer accounting yali nse FAP fundamentals of accounting FAP 1 so one batugamba you have to look beyond who was caught first mbutukutte Ntambi namusaka mumbusa amaaso mumusanze na buli kimu ng'ekyogeddwa ku askari okwo go deep yabubere naye temumuta naye look beyond tekikoma kati kiwedde tumufunye omutemu kiwedde okay mu criminology batugamba we have to establish bino bya wamanga we should establish the following definitely who might have planned it ani ayinza obbanga abadde mu lukwe olukuusikuusi who established it ani yakitandise who benefited ani afunamu ng'ono afudde and who covered it up era ani yakibikkiridde yakubye essimu tuli mu ki criminology fundamental criminology awo ebitandikirwako webale nnyo nja kusomesanga naawe now mu criminology waliwo kyetuyita crime triangle akeetoololo oba akakunyizo k'omusango webale nnyo crime triangle analysis batubuuza triangle yesumbuusa mu kunenya ku misango tutunuulira akali waggulu wansi wane tugatta yes kyekyandese nno olwaleero wali mbadde nkuwa buyisi byange kati wano obukugu bwange bwebujjira criminal triangle analysis enkya Mustafa agenda bikuwa ebisigadde now nga sagala kwebbisa mutima ndaba olikola YouTube channel mwana wali gikola batubuuza tuba tuli tutaddewo nga wookagambye kaba kasumbuusa ye triangle akali waggulu kagunji akasooka ne wano yes tugenda ku kibayita motive ekigendererwa ekiruubirirwa webale nnyo kakati mukyo batusomesa the possible motives to examine bye tulina okukebera ebigendo bye tuyinza okukebera webale nnyo waliwo ekisooka financial gain oli afunamu meka kano ka Shalom oil akongera ku size Shalom oil kakulagira ddala kyogenda obbeera Shalom okesiiga ku mutaka 07051973 kakulaga kyogenda obbeera ate bannafe aba balwadde endoscopy ngoli gutwala mu ka video naganze naline kubaddagala naline ejjanja yakosa Shalom oil enema tulando ku motive ebiyizo banga ebiviirwako omuntu ono okutta omuntu because mulimu elements biri as per ekiwandiiko kya police njagala obiwandiike aggravated robbery okuttisa amaanyi oba emmundu yes okubbisa emmundu ne murder by n'okutta strangulation abagamba baby daddy kill me shot me daddy yes so tubuuza nnyo motive simanyi Shalom ndeka so nvaako motive batugisa kirala financial gain nende batafa yongera daddy Wayne Balokeza tujja kujjamu kochi Uganda versus Frank Ntambi nga tuzo kweyimirira nanasa Kigisho wife ng'osembye kuwulira shock me daddy Kigisho now financial gains ani yabadde afunamu mu bubbi buno iPhone 17 eno kamera eno case yes knowledge of valuables ezo olinga amanyi byagenda okubba mu iPhone 17 milioni 6 n'ategeera ne kamera n'engoye knowledge of value tuli ku crime triangle analysis basebo ne banyabo ne tubuuza was it a targeted attack or random crime yali atambula n'amugwako bakipulaninga now okuzzaako kemabega nga tuli ku was it a targeted attack or random crime waliwo information gyenyagala poliisi yekkaanye waliwo amawulire poliisi gelina okwekkanya Ntambi gatuwa gembawa now apartments zino David's apartment oba David's apartment naife mu America n'oluzungu tubyawula kati ffe mu English tugamba David ate mu America David okay now David is mu Luganda apartment Daudi atuga apartment emizigo gya Daudi now emizigo gya Daudi gino apartment egwa muzigo anti mu bazungu apartments kati najibu abeere ekabulengo yabeera muki
Boita apartment omuzigo. Oyabera mu Chuyi. Kakati Shalom. Njagala kana abantu bakanoting. Ne police ekanoting. Ekanoting lebulira abantu. Tuli ku crime triangle analysis. Was it a targeted attack or random crime? Chipulaning oba yagudde ogukumukyala na. Webale nnyo. Oli Frank Ntambi we mbalukaza ku Shalom 256. Yongera kusabisa. Happening bwe tugamba. Zina apartments. Is that David? Waliwo amawulire gendo bye gesinaba ku establishinga bulungi ononsaasira. Nti zaali zaatundwa. The apartments were sold. Yes. Omwaka ogwedde weeks nga 2 emabega. Ne bagamba baskaali bano baba wadde week embe sorting babeewo. Namuzango bagumpe ngusoro vingi. Information yoyo mufunyi ngani ku crime scene. Gune bagumpe omusango. Ngani ku crime scene. So police kye kitunulemu. Njaga Ntambi tugatte wano. Yes. Apartment zaatundwa wiki 2 emabega. Abagwa ne bagamba baskaali. Tweta system empya. Mwe sorting muveewo. Namwe tetugenda beta. Askaali abadde akuuma amanyimu abagagga abalinawo. Kituzaano was it a targeted attack or a random crime? You answer imagine that is answer is osakolinga a kale. Kakati ekyo kitegedde information yako. Eba Kakati was there prior disputes? Waliwo ko ennyombo okuyombagana obutakkaanya. Was there prior threats? Waliwo kanga ngotana kutibwa wa before the action. Wabadde mukanga. Wabaddewo obuyombo bwabadde ali nabwo. Aleka tapu agisimuludde. Alekanya music. Ewaka saako ne mu bulamu bwa business zatambuza. Tutaliko ku establishing awo ngenda kutwala ku opportunity ekyokubiri ne victimology ne forensic linkage ne location pings. Kakana. Were there prior stalking? Bade bamutambulyako bamustalking. Ekitutwala nti ba investigators abali mu case eno balina okubuuza. The investigators definitely IO nagubeerako. Was she specifically targeted? Bamugenderedde nga ye target lwaki mu apartment bwe naseyo namulindwa Diana. Namulinde Diana. Who knew she lived alone? Ani adama nyimbo abeera kakulu. She wasn't married? Abadeka. Nemikono gigamba gyagenze kiza kibi okubeera wekka. Otutaliko okubuuza ebyo tuli mu criminal. Ani ategedde nti omwala ono abeera yekka amulumba embudde obwo. Who knew her routine or assets? Ani ategedde ebyobugagga bye oba n'entambula ye bw'ava ku classroom nadda ku kulax bw'ava ku kulax nadda ku hanga out bw'ava ku hanga ku Sunday naye bake waka. Kati mu crime triangle analysis batwala ku kyokubiri ekisooka badde motive ekigendera oba ekirubirwa ekizovaako omuntu okutta. Ekyokubiri tugenda kukyata opportunity si opportunity bank oba opportunity cost. Opportunity so opportunity ya Bwiino okuwera mbewumo opportunity wandiika opportunity saateka kuleka. Twebuuza mu criminology crime triangle analysis who had regular access to the premises? Ani abadde atera okugenda ku apartment ezo regularly oba buli kaseera wayagalidde? Who controlled the entry and exit? Ani abadde afa kubayingira n'afuluma mu apartment ezo? Asikaali obukuumi. Banna Mustafa kiki? Mukama wange kamalirize ba analysis nkwegayiridde. Bani? Tewali buzibu sebo. Banna. Batwala ku TV. Nina project area. Hello Mr. Right. Kwazi. Byali ontwalako n'enganya nga baleeseyo omuzongotwa. Kati nkomawo ku season 2. Mbadde ku ki? Nga who controls who entry the exit? Entry and exit, who controls that? When you soba. Bali nnyo. Nkwesa chokomero. Nalwanisa abasirikale mu. Who was on duty that night? Kwekyo ekiro Diana lwafa ani yali akuuma ani yali ku mulimu. Kati kyuyite gadi wabanga gwe balina mu nga bamukutte. Ne we yali badde talina ebyo bye bamusanze nabo belongings ebyo just nga asikaali yabadde akwatibwawo okuyamba okubuuliriza wadde nga atudde butuzi oba yeebaseemu yabadde alina okukabibwa ekwatibwa webale nnyo kubanga bagadizi bano abatukuuma they reduce the random crime by increasing by vigilance. Kati Shalom muno mu Kyanja nakabeera abantu wa mirundi ejo esatu Beverly Hills lije twasooka ojjukira wasikali wa foli bwe najja nkube ngombe nga taggulawo ofasoka mukwata kati oyo nenfa
sijja kodeyako genda knock on the wood wenfuna obuzibu Yuka Shalom incidents jinakubira essimu nengamba bodaboda zentrailing nemaloka nevako kiri ekintu kanotuuke bakanga okubera kyasikali tekigulawo nebajja nebakusanga nebakubira omu amasasi twebuuza gamba asikali era ntwala akakisa kano Shalom okulabula batenants ne balandiroodi mu Kyanja balandiroodi bananyini ma apartments ezo muli baganiriza mukekkereza sente nofuna asikali musajja wattu kuba naye muntu ejjukira ffe bannakyanja tutambula 24/7 nzola nkoma okusaa 11 oba 12 nga nkova kola analysis ebitabo byensumbuye libraries research okitegeera musajja tuyalina okugulirawo yagguliddewo kuva ku saawa kugamba nga teyeebaka ali omu yakedde kwera webale malina kigambo ekyo babakozesa emirimu gy'okwera balongosa toyi yajja okukuuma ali omu yalina okugulawo geeti yalina okulongoosa ku mitwalo 18 omwezi teyeebaka abeera ako bambi kasajja tubambi nabo obasaasira sometimes vigilance on our lives on security eyinza obutabeera paramount because babakozesa nnyo sometimes even in terms of compromises nga bayinza obucompromising nti Ntambi oyo mutukolera ekintu kibalayisi nnyo kibalayisi omwa 18 mukosanga kalogwe ayagalayo last heist emwadduka ddeyo wabwe mbaali yankwa milioni 5 nyingi togulawo nga tuzze webale kasita Ntambi aje gwe togulawo bembwe atawulira bawo ne bakuba Ntambi musajja nagende wa Katonda waliwo omuntu muyangambye tuyinza okubeera nga tuli wano ku nsi naye ng'ensi esaba zino nga tuli mu ggulu wano then tuli mu geyeena awo nze mba ndi mu nga tuli mu ggulu abantu mba mu geyeena bwe mbanga enele eggulu Katonda twali mu past life nze nkiwa Salomo waliwo ku myaka gyako mu 8 abaminsani nga bajja njukira okukulaba nakulabako gwe ne kati njo zugenda byabaddeko kati mugufudde muze kati lino ggulu kati lino kkobaani kakati mbadde nkugamba bambi ku kya vigilance oweri security babakoye bambi askari kati bano abagenda kuyambako okuprovidingira bana abaccessinga timing wenyagala kubuulizaawo kuba ekiddamu emanyiwo definitely ono ebakwatira omuntu opposite waliwo totalo waliwo ebbaala waliwo n'abookya enkoko lwaki bo tebakwata muntu yakwata bisawo emmotoka yakwata lwaki bakola ki balaba omuvubuka alina ebisawo bo tebamunyiga naye ow'emmotoka yakuba essimu n'akubira osi anti ondowooza onaalaba amulaba yakava mu apartment nga kalaba nge bafaawo wali ewakawo olaba from the gate yaffe ogiraba nojjaawo olaba ekikubo kye kyambuka kati maybe kati jjukira abantu okwakisesenga abangi oba oyambusa eri ddala kati wano omuntu asobola okulabira muntu sekinnoomu ng'akkirira oba ng'ayambuka. Thank you for that clarity. Definitely. Kakati waliwo something that is very very important mu crime triangle analysis kibayita victimology. Victims yaba atoseddwako obuzibu. Victimology, yes, atoseddwako obuzibu. Kati waliwo tuyita victimology. It is highly important. We analyze these things nga her social media activity. Abadde apostinga kyenkana ki? Apostinga ki? Biki byateekayo? Ayogera nani? WhatsApp. Teza wenfamu kebera WhatsApp yange. Definitely. Social media activity. Who interacted with her frequently? Abira mukulu nnyo. Abadde ayogera nani? Tuli ku victimology. Bagwa ku Sunday Nation. Webale nnyo. Yasookokebera. Era gwe n'ofiira wano si wonna. Nimba sikiri. Batwala bawumbwa. Era soka Ntambi. Bamala ne bampandula bambi. Recent meetings. Asembye kuba nabaani. Era bali abana babiri abobuwala bali kamanyi. Abali nani? Victimology. Bana abala abiri abadde nabo. Bikwano gye. Kiyinza balia. Baba sampling. Baba atwagala kutuyambako. Baba ekweke. Tuli mu criminology fundamentals. Kati either they apply or not, but nkubulira ebibeeramu okuzuula. Kuba nkugambye wali mu kusooka. We look beyond who was caught first. We got deep. Definitely. This is solving murder. Social media activity mujikebedde, interacting at frequently, recent meetings or recent visitors. Banyade bamukyala. Bakyala. Akyade victim one. Otuvaawo tugenda ku have business dealings wakulu. Abadde akola makeup, anyasembye okukolako. Abadde atunda engoye. Business dealings. Ntambi. Have business dealings. Ntambi. This makeup. Bulira makeup nga womogedde. Ntambi nze ntegedde kyotegeeza. Ntambi nze ntegedde. Nzanza kyogedde. Have business dealings.
tuli mu victimology. Shalom. Muchaba agambye atya? Bwadde mugundi mukwata. Shalom, lekala wenjogere. Victimology. Her business dealings. Definitely. Delivery. Makeup. Abadde mu delivering abadde nga bajja. N'engoye zabadde atu. You are insinuating things. We are trying to solve a case. Yeah. Business dealings. Definitely. Kati mu business dealings z'omu. Abadde mugundiivu. Uliriza. Nga musuubuzi. Adde asuubula makeup oyo. Mu victimology bwe tugenda ku business dealings nga we are analyzing. Kigenda kutuyamba okufuna ebintu bino wammanga. Mu ha business dealings mubaddemu any conflicts. Babadde bayomba babadde aguza. Mubaddemu any debts. Babaddemu abamabanja. Mubaddemu any rejected advance. Nga yagaana. Tuli mu criminal, tuli mu crime triangle analysis. You've brought a criminology analyst. Yes, of course I've done so. Cambridge University. Nega tembuza. Kano. Tukyali wano. Rejected advance. Nga mba customer abamu waliwo abali bakola za advances. Bamusaba mpaako. Mpaka ngoye ne bagana okusasula oba n'agaana okuba deliveringira engoye. Oba n'aba yasasula engoye n'abeera busy nga nyakira nti mulala gwakolako ku customer ono n'anyiiga. Biyamba wano mu victimology, social media activity bagikebedde, recent meetings of visitors, kati wano was there client was complaining. Wanga wano Shalom wakutwalira ku disputes oba zibaddewo enkaayana mu business ne delivery enga tetuuka n'enkuwa sente no ngamba atenze enkoye n'ogamba togenda ku deliveringa ngoye makeup n'ogira wakulu nnyo ade mugundiivu mu makeup victimochi tuli mu victimology. Were there disputes? Definitely. Okay. Kakati otuba tumaliriza wano tukyali ku crime triangle analysis ekitutwala ku forensic linkage. Forensic linkage kyeki mu Luganda forensic nnyo bakinkolako ko nga batwala essimu yange nibaye omusango gwange bajekkanye okujekkanya ebiri munda social media zange posts zange ebyo babikola. Kakati now we want to link bino tumanto be establish nga tuwandiika olwo kasi eroshoba kutegera nga jeri waliwo ndalita kuli obuntu bwe tuwandiika ko ntupininga funa olubaawo wano tusomese obwagundi oli bwe yakola ogali mu prison break mahoni teyabakwata n'abakwata era Scofield yewunyanga nnyo kajja kamubala katya buli sawa kamera kati yenze mahoni wo now gwe baros Lincoln baro tutegera bulungi mutwe munene n'ekivumbi ndi w'amaanyi nze Michael Scofield nze wongo Michael Scofield pose gwe Mike Mutebi now forensic linkage tutandika okulinkinga ku bino byenkugambye kimu fingerprints ebinkumu yes and touch DNAs ebyamukwatidde wabeeranga bagamba in their custody they have that askari askari nga ine enkwagulo as it is alleged askari nga ina belongings as it is alleged nga ne victim ine enkwagulo nga yes now bayino ku-examininga fingerprints ne DNAs ezono no genda mu crime scene kwennyini buli kamu okajjako DNA n'ebitundu by'ekyama bakebera omuntu yenana kakati ne wakanti webera crime scene ne kaba kagundi kanana bakebera kano kanana bajja ku fingerprints anyaka kutteko webityo mtemanzo ba down yakamwa ne bagenda nga bagatta owulira now phone data tuddenye ku DNA ewan yes kati omusajja abasi musale bagane mwekule kiriba bakebere DNA munange olozanzibu kumanya DNA sinzibu kumanya pozi nge ebyuma bibino obuzibu biki ne baze establishing tola bali abasajja abazo okukola omulimu nga mukugu abani gloves so kubanga nezi zigattako buli wamu nga tosa tata na gloves tata na gloves takola forensic tatao tata police wa amani omanyi ali akulira bikwekwe oh wow they are protecting against zabo nata ina iPhone nago singa bansi tata wanzije bakusiba yatuyamba yatumanyi tunyabanye kumbe tunyawumbwa khali kati mu forensic linkage tukebera mu phone data kati ate basanga mu obutambi bwange kikirizibwe ekyo kebera simu y'omugenzi tekwe snapping nanti mu mateeka kibasanze kyonna muli kina kubeera bayina kyeyambisa ku musango gwo katugeze nze musango gwange ogw'okulebula gwe bampayiriza musango walebula
talina buzibu no talina basangamu ebitundu basangamu obuntu bwange buli private tebalina buta tebubakwatako era webabufulumya nsowinga atone general ngatadde obutambi bwo lwaki kati ate efudde lwaki mukebera essimu yange musangimu obutambi bwange esimu tugenda kubeera ku WhatsApp messages phone calls because nanti bwembweweereza ntamija twali ku ssomero obattira omugenda Felix Kaweesi but then waloga yali asimula dom atuyambako bamala obatta agenda obakiza mninga we mulagwa na ali bodyguard we nga video zasinga mwazirako baba recording nga bali bwerere nga bali mu basala kanyo kasikalwa mujje mu amasaso gaigwa nkubana yi and to look to bad tajja ali bwerere namulage tundu byekyama ne kana akawanga nga bakasala singa mba nkubiddwa amasasi agali nkuba tomanya infudde lwaki police atebe ekwate simu eno natuka n'okukwata bandi coding nga bato obutambi bwange another example ojukira omugenzi Sejjirinya amala okufa wali obutambi bw'obwafuluma ani yabuta tiyali police omulimu gwayo mu forensic enakebera ekomawa ina weekoma ekebera wali omukyala wange abaawo esobola okuyita mu buli kimu n'obutambi n'ebulaba ne teyina buta eyina kufuna ku bintu bijiyamba ekebera wali wa family yange tewaki they are professional Walizo kebera akatambi yagenda na wondera wadde mukyala wange ali mu kaba agamba omwami wange afudde nalamete nagamba bannange ali wase nafa nava mu kaba sawa mba safe oba safe okay kakati mu phone data ogikebera bali mu forensic linkage bakebera amasimu agakubirwa oba nayo gokuba bakebera messages zowoza nezikuweerezebwa bazulongo namba bajja kukwatanga okubiya yomufu we bali kati walicho baita location pinging yes pinging location pings bazikozesa batya kati mu location pings muno okutuyambako okumanya bani betusobola okukwata digital records zino zishowinga essimu we yasembyeyo okubeera mu kaseera babimanya definitely bamanya kabamanya mu ndamya ku essimu ngandi wano babiraba phone contacts zo interacting nazo bakozesa cell towers bakozesa wifi routers bakozesa GPS satellite ne kibaita apps wemba najja ko location ku ssimu yange era ngenda kukubulya kibakola wannaaki mbe ku set bambi nkwegayiridde baba wemba najja ko location ngana zijjako njja kubuulira kitukozesa mu pinging phone pinging location pinging basinzira ku mbizi nedda si pig si location ping gamba ping si pig ate si pingu location pings kati bamaze okuestablishinga byonna bagenda mu app services WhatsApp Google zimeta zonna kati each interaction noba yogera nenta interaction yonna it leaves what we call a time stamped trace buli ka send mu viewers bamanya it creates what we call timeline of presence location ping kati waliwo n'ekirala ekigenda obayamba ennyo okumanya singa babeera bagoberedde amagezi gange waliwo kye tuyita CCTV movement mapping CCTV MM mukyanja mulimu CCTV MM movement mapping before and after bakola kakati wano we-establishing wadde ku apartment yamwe tekuli CCTV kikino kye tukola bakola kye reconstruction of how you moved before, during and after the crime using multiple data sources ezenjawo ebyogera ku bantu azatuwa mu Uganda tebiriiwo tewati babimanyi bamani bazuula abatta abantu sel police tugisanga ngaye bazuula atakawezi bazuula abamu ani atayisima bazuula abamu dagamba abamu sidagamu tebalina kye bazuula wadde kwa yennyenya abiri agaye bintu bisooka asobola okukwata omuntu asa naye ate abamu abantu salamu ge bakutiraga bamujja ku boda nga adduka abaali batta omugenzi Kaweesi so police mpozi nga talina interest oba mpozi nga kesi erimu ebirala ebiri mki nga bali handicapped but in terms of obusobozi wakwatiddwa dda munnaye Kaweesi tumulaga nzita tonzita teeyo ebyekijega guteyadde asobola okulondola nga ofudde Ntambi nzita nzita okakase nze ono ate poliisi ekwata ejjembe ojjamba ebaserigireka police wajja ku jembe oba olumba Oluganda so CCTV movement mapping cheyamba nti stitching together what we call gatta budot a route using invisible footprints
invisible. Yes, invisible Ate footprint. yezijja we ziri invisible. Zizino wezijja. Katugeze tewaliwo CCTV camera ku apartment za David. Chekola. Ekola ejira cameras, ekebera cameras eziri inside and outside the crime scene. Okay. So they build what we call a perimeter map. Baji building. Kekano ke wakubiye. Yes. A perimeter map. Definitely zuloka wano nakakubiwa. Okay. Oshitegeera. So baza achieving abatya. Watch baita outring CCTV. Ezabweru outring. Says abweru percentage naye balukinga nearby shops, Maduka galina nnyo. ATMs, road junctions, Banimba bamwe fuel stations, tetulina ototo, neighboring apartments, oba traffic cameras. Nemulangira interiors. Olujukira bakoze perimeter map. Ndakatono. Ono eri nambiro. Sorry, atenja kugira ebyama. Kakati nga bamaze okubeera nga babikola. Someone wali wambuliza nti omuntu wabajja ko location obanga jeke essimu. By investigators babuuza when was the phone last active. Nibamanya when did it come back on. Nibamanya when did it reconnect. Nibamanya. So essimu nebeera evuddeko during the crime window. Walicho bata crime window. Window. Batana kebera sirimu. Wayo ka window ng'omufunye. Kana ku 10. Waliwo crime window. Nga waberedde obutemu. Nga byo byavuddeko. Eba red flag. Era nawe bakumapinga nagamba oli tumuteeka amaaso. Mama location yange yavuddeko bassa omuntu. Mba nagigyeko bya. Ati nga tunoonyereza paka tukumala tukusikunizinga paka tugamba wakati talina buzibu yavuddeko by circumstances. Kalanya yange atedeko kuva ku sawa nyo. Uliriza kati ekizanyo kyabayita companion phones. Companion? Yes, companion phones aba mikwano gye ne accomplices. Nabo babayita? Bakebera buli. Yes. Kati waliwo tuyita convergence analysis. Yes. Kino checking multiple phones converged on the same location. Eziri mu katundu ke. At the same time, then is dispersing. Okay. Kata chiraga nti waliwo coordination, strong coordination. Okay. Waliwo tuyita routine activity theory. Routine activity theory. Definitely. Chechi. Normal movement patterns versus crime rate patterns. Nomo abadde atambula atya kati amama lwo waliwo kibalaba ne bagamba ne Shalom engeri ya papa ona amasimu nga badde akuba mangi ono ye mbonna bwatambula wadde busiya wadde eri kati wano if someone was never in Kyanja at night before nga tayali mu Kyanja suddenly na appearing ku lunaku lwennyini mu kaseera ako then na disappearing from the area permanently. That is it is probative. Nyinzo bamba denze kula kushwa yange tumaliriza ngenze. Yanti ngojo tuyambako kunoonyereza. Banange nze kula deliveringa kacho yanyu ebintu ebyanyu. Oli avudde javudde anulated. Tukukwata ne tukunoonyereza lugamba akati genda. Era mune police te kuyitanga n'otyo genda ogenda bakunoonyerezaako n'odde waka. Gwe nga walwala. Bwe bakuyita. Police ya Uganda olwala bafusiga. Gwe nga walwala. Mwata kyagenda yo nga walwala. Okitegeera. So I believe by all that kyenkugambye kiba kigenda kutuyamba amaaso obutagasigaza kwa asikali kayike yakwatiddwa kubanga mu asikali okumukwata wadde yakwatiddwa n'ebintu byakwatiddwa nabyo biranga bituufu byadde byoli yasangiddwa n'enkwagulo ekiba kiyinza okumucriminalizing enkwagulo ezo nga zimashinga ne DNA ezibasanze mu skini y'omuwala kakati abeera prime suspect. Naye nkugambye mu butemu newembeera nga Shalom gwasse you don't look at me atukutunuulira naye tetusigala ku ggwe tulina okwebuuza abakutumye for example abadde bakifunamu kuva ninga bakozesezza ggwe your accomplices boboina so bona twatwaga ekitimba kibere nga kikola ki nga kibakwata so simanyi oba police but I believe balina obusobozi obukola each and everything kyenjogeddeko wano okuzuula amazima ku baani ababadde mabega w'okuttibwa kw'omuwala oyo abatuufu ebaleete
then prosecution ekola ogwayo. Okay. Yes. Agisnike amune baba balongoosa ngato basangibwa wakyakya Rwajja Road opposite Palampatio station ku 0770523920 balongoose engato size batunga engato nga ndi agaziwa oba yafunda nga ajugula kiro genda balongoose engato yo ku 0770523920. Share bus musomi wa dua genda ayine bizibu n'obulamu bw'ensi n'omusabwa betting agugaba ku 0782367599 0752 743583 asangibwa osonde mukono genda babenga akuyamba Shey Abbas. Nange nina omuntu gwenagala okuyisaawo wano mu kaseera kano omusajja oli gwe twali tuwa artificial intelligence wa AI bamwagadde nnyo omusajja bamwagadde nnyo kakati naawo ava mu Apple Studio of course so ayina artificial intelligence masterclasses ezenjawulo asomeseza ddala mu abantu abali eyo mwetaaga tata walina okutwala eyo cyber kati ne AI no muyiga ono musajja omwetaaga agenda police nga kitaawo ngotogeza n'onkwata ng'ofuuse gundi police gundi bolo hasabu afuko wa police n'atwesibako nganywa shisha togeza n'otukwata ebyo. So artificial intelligence classes weziri nnyo era nga aba expert instructors abasomesa AI fundamentals abasomesa how to monetize using AI and how to integrate IT in our day-to-day tasks. Yono mukuru. So there is introduction to artificial intelligence, generative AI tools, prompt engineering, AI for web design and programming, AI for business and entrepreneurship, AI for graphic design and content creation, AI video and voice production, AI for digital marketing, AI automation and no-code tools, AI for office works and administration. Abagala okwenrollinga mu courses ngezo kuba ku number 0772 66 3018 kanjidem 0772 66 3018 obowereze email ku appodigital95@gmail.com. asomesa n'abantu okola coffee barista ekawempa so mugendeeyo nga tuvudde mbi okufiirwa Ntambi Grammy twasinzira mikyana netwogera ku Grammy nga nominatinze musajjawo Eddie Kenzo Obi yali asinga views ntono mubona munyotinga ku luyimbo olwo anyagamba mulina empalana mwine tetwagaliza Grammy zawedde Eddie Kenzo never won bwezimala okugwa abantu bangi bayendowooza zaabwe aftermath of everything omuku avuddeyo okwogera ye mwana ne kati mukyala ate nga muyimbi Naira Ali Naira Ali avuddeyo banga akyogera nkya mu Luganda naga Tyra eyawangudde category eyo mbale push to start. It's a very good beautiful song ya muyoza Tyra okubanga yawangudde video yaje muweereza Tyra nange mwagala nnyo Tyra era webale nnyo twatuwonyezza mbekuzaako Naira Ali yagambye Tyra is a misinterpretation of African music and its culture. It is therefore so demeaning and almost an insult to African craft and creativity as a whole to keep awarding herself on behalf of the continent. Grammys do better. Mu Luganda kinyonyola abantu kwa Shalom 256 osingako basito. Mu Luganda Naira Ali Abdul nagamba mbu Tyra okumuwa awadi ya Grammy kyete kimsana tajjayo kintu kirungi ekiraga era kiswaza nnyo kubanga Afrika obuyiiya ne culture yaffe yali si ada ino jwangula wenkubuuliza Grammy emanyi Naira Ali kyemumanyiko wadi ekizo okubeera nga kiri close to Grammy ekimanyi Naira Gama definitely yakolaki nkubulira mazima Ntambi ogambye ekintu ekizo ne gamba Grammys zimanyi Naira Ali nenkugamba nedda naye kiri close ekiyinza okubeera nga kiri close to Grammy ekimanyi Naira Ali ye Gama. That was personal. It isn't personal. Kyombuuza kyenkuddamu awali personal. Not personal. Kati mbuuza ebirala. Tambi ogenze mu personal. No kakati kali bamumanyi. No emumanyi. Je Naira Ali omanyi. Beka Naira Ali omanyi. Ane nyimba yako. Naira Ali omanyi. Agambye ekyo omwana oli. Akiddemu tebawulira agambye eki. Mbu yagwa. Kati gogamba ki? Onye nyimba Naira Ali zomanyi. Era gogamba ki kale? Ani. Anti ogambye oli agambye yagwa kati gogamba nti yagwa. Naira Ali. Nze mulaba ku Facebook nga postinga. Yafuuka gondi, yafuuka Tomiri.
oba yafuuka akato switch oba Rachel Powers abo walesa nalesa jjo ejje nina mimbi wange naye batuyambye eh n'oleeta kati ku bantu ab'embavu nalesa ate bapya batumireko era wanne mwenna abaana abali mu bafu. TikTok for business twakoza WhatsApp group egatta abasala akantu Definitely. bokka be bali mu abasala akantu abasala akantu abaganja tumira strekuleno ku akambayise mwana mpola mpola namuteeka sajja namba agikyusa mulimu Ashan Media Berry ono Berry atalanye ku Mulaba ku TikTok TikTok, Berry yalina mulimu akatima Chris ka Mero blue. Content Brigade content brigade naye mulaba ku ne TikTok basala Chris Mero mwali yasenga obukulu mu yes Senaba. yenna Edward the Great mulimu Frank Ntambi Edward the Great mulimu bakulu. Gishwaifu mu mwana mtu Albert Case Albert kyamwisi eddirante nayasala mulimu Alien Lukwago Irene Lukwago ne mwalimu bibye twakoze je nakoze eyo mulimu Liam ne wa Liam TikTok voice. oyo amta Liam mukulu ne yefuula omuto mukulu mulimu MC Mayor ne mwali mulimu Liani Pio ono mumpi Liani Pio mumpi ali awo mulimu muntu wange wamukomeza mu phase 2 muntu wange Race Media ne mbam Point Media mwali ne kato switch ne mbam Princess Allah naye mwali Allah Prince kali kalungi kasalawa ku TikTok kafuna olubuto kali kalungi kafuna olubuto ajebi yafuna yali ono omulalo bitwacha ono omulalo tuna Rachel Powers mulimu Lazaka Media ne SK Media be bali mu antu mu TikTok for business aga joni ngango osala akantu 0705 271973 olwamulalo hoteli gwa maddo muri mutagira yasamira muri Naira Ali ovao nagamba nti Grammy yakoze ensobi okuwa Taira award Ntambi tozambo ayinzo bacha yogera kitufu olumu talina kituufu kyayogera talina kituufu temuli makulu Naira Ali byayogedde olw'ensonga zino wammanga. One, I respect Naira Ali as an artist and I believe she has to have a voice ku bintu ebiri artistic freedom yesagala gye mujjako Naira Ali and she's Naira Ali anakayimba ki ayina gundi waliwo masala waliwo akayimba kayimba akapia pound sali akumacha erisingayo Naira Ali ayina akayimba kena lisinga okwagala Naira Ali anaka aka forever sikeko akaka million Naira yakamba kaka forever ndibe na forever Naira teka Naira Ali Naira Ali Naira waliwo dekado omuto wala akayimba kayimba Naira kenjagala Naira Ali tulo ne masala waliwo masala kagenda kacha kampeko nakatono masala kali kayimba kalungi ne sikyalinda ne sinze ninja kampya ku masala yo Naira Ali yeah she was a great yali ayimba band no there is no genre called band music but yali ayimba yali afusing eyo bi contemporary afro yali agatta siyita gatta yali ayimba ebintu binga bigatta yali ayimba kale njaluzinga ne point bamnyega ko kugondi ku mu Galaxy Awards Zina Awards she been nominated it would have been a disgrace Zina okulonda Naira she been nominated Naira is above to Palm Awards Naira is above Zina ate Palm Awards no ate mu Afirima no ate mu Grammy no ate BET no then where does she get mpasi muzina ezono sajjawo Innocent Kawoya is a high people music awards naye nga muyimbi mulungi go gamers okay so saga Naira Ali whatever I'm going to say saga okitekenga personal era sigenda kwegatta kubagamba mutoyina kuogera because ebiti ngenda bera ku substance ekinyusi kiwaleese tukidiscussing nti Tyler eyawangudde mu category mabade Eddie Kenzo mabade ba David mabade ba David angane yannumye itali jiwangwa nego push to start osoduga yaganya kunyembeza abadomo mona hope and love Eddie Kenzo now let us genda ku kinyusi nti okuwa Tyler it is a disgrace tajjayo Naira Ali tajjayo yade someka tweet ye mukazi watu she's misrepresenting African music and its cultures. It is therefore so demeaning and almost an insult to African craft and creativity. Katubere ku kinyusi Naira Ali muvuddeko nga yo omuntu sagala personalizing anja kuluzinga point kakati Tyler ayina emyaka 24 egy'obuto
Naira Ali, she's 44. Sorry, sagala gende anyway personal. Sorry. 44. Awatazaala ono. Checho kyembadde gamba. Now, Naira is 24. Kale sigenda kuba ku Naira Ali nabasuubiza. 44. The kind of music Taylor does is a fusion of pop ne amapiano. Primarily, era ye style yagita pop piano. Wakitegeera. Mu 2024 yakola akayimba ka water. Kakuba nnyo n'awangula. Era ne kawangula era the same category gye yawangudde kati. Naira Ali tayogera kigambo na kimu. Nti yali deserving. Kyali siridi meaning. But the woman n'awangula. Now, the kind of music she does, amapiano, for example, as the bass, government siege. South Africa. Ngoti King. Omwala muki? Mu South Africa. Ngoti King. Kitegeeza eno category bagikola okwawadinga abafirika. Obana ali kyatategeera. Yadagala bawadinga bannayuganda. Abawadinga abafirika abakuba music alimu element says that is to identifying. Yes, wasengalo kagaba muwadi. Kakati achikonyeko nti no music gwayimba maybe ta representing Africa. Nkubulidde amapiano is a genre of music from where? South Africa. Where is South Africa? In Africa. Now, omwala blending a global pop na blending amne R&B ne amapiano, the bass na kola music we. Hybrid yebe byonna. The amapiano rhythms agakoze pop and R&B structures mweziri okitegeera ne African instrumentation mweziri nwebera dance style ye. That is all African. So yeah, in a hybrid. Kati yagamba it is a shame. Naye kyanaku nnyo nti Naira Ali ate bo be balina okuswala. Naira Ali was an artist. Was? Yes. And now? Ese bazina ali ku kyeyo. Akuba kyeyo. There is a reason why Naira Ali ali mu kuba kyeyo, not music her passion. She never coping up na industry nga bayina kubeeranga etambula. And this is a challenge. Abayimbi ba Uganda abasinga abagenda okusigala mu kukolimira Diamond Platinums, abagenda okukolimira Puff Ada babayiseeko nnyo, abagenda okukolimira no Gayo Munyarwanda the Ben, abagenda abali mu kukolimira aba Nigeria, abali mu kukolimira sawa bagamba namma ababe kyekabe bweru bali. Kyembadde nkugamba nti tulemeddwa elevating our game, our music. Ebintu bitukuba byebimu biduka ekiseera nga bituwasa ear drums, biduka ekiseera nga bituwa ear bleeding. Ear drum. Ozambe alesa akapya. Ozambe. Kyenkugamba salako dinnachi. Ozambe. Kati uliriza. Boba mmotoko. You know, sometimes when banjogera ku art, ulenda kungera ku mogeza with passion. Ulirango ofa. Shalom ze mukose zizo nazo nasalawo nengana nsoma art. For a bachelor's degree. Kati when banjogera ku art, something I even invested my time and money to go and learn about. Nanti yali kosi ala isi yacho sola kosi. Mwasendezayo mukama wange. Byalinga bya mitwala abiri. Neda mukama wange. Gendo omala university 2 15 15 ntomanyi. 2 omala university otikkirwa. But whichever timpulira bubi nyonga ayira bali mukusasema bibasasema. Ngayogera. Kale ngayogera. So kyalina ku nyonti balemwa okuping up ne music nga watambula. Even no wa Uganda ya mulemo coping up naye hita yawangula pa mawadi. Tia wangula. Ya mulema yena ekisawe nakidduka namu. Nga kigani. Yawulira omwoto. Na just Uganda yekulemi okumanya nti kati sound chi maybe eriko mberenga njifusinga mu kino na kino nga tewano nange mberenga na longevity mu game. Bashiba bamusanga oshiba ne bakuba ina avao bo bakyakuba. Sindi bakyakuba. Nera ali omuna ko buzibu. Simuyina ko nkubulira mazima Shalom. Mpisa wano kwa analyzing ansonga. Jango katusomere. Jango sekulunga agenda paso. Nabo omulangira emyaka amba 84. Ate kati emyaka jali bamusanga wo bamuleka. Mazima ate kati emyaka jali kalizo omuntu kunga mno na 35 nga mpakana. Obanga nyiga kikibere jange. Katikulira katusome tuli mu kusoma. Nyamba nnyo nemekogera kulinya Naira Ali nkunyonyole kale ensonga. Emba nyogeddeko okagira. Now bale mukola ki okwelevatinga ne bagwa. Namabere gali ko kusaba amayimufu begati. Negatuka negagwa negabanga socks. Saga gingamba undi mukuwa metaphors. Now Ali Naira njagala mubuze ebibuzo bino. What is African music gwayogerako? Music egwayimba wa Masala. Katikali yave ku kyayimba. Ne music wa Africa gwe tugamba nti alimu nyakala mbere nga nkotinga nyo quote eno neme
kugamba nti Ntambi yabadde awa bye yasobye beera ng'ogiteekawo wano. Atugamba ku ono Tyler ya misrepresenting the African music and its cultures. What are they? Okitegeera. Atugambe because I don't believe there is a single monolith or African music nti tulina kukuba kino. Kyokka tetwakwata. Gwosoye muno mu Uganda essaawa zino singa omuntu akubuuza genres of music gwe tukuba ziri more than 20. Imperative. Now ugatta Africa yonna ziri more than 1000. Imperative. Singa abaddewo nti nno Africa botwa balina kukuba kino for example oba afro nga balina okukuba ne twaligambe maybe bawadde omuntu atakuba cha Africa kye balida naye music being an art ayagala nnyo okurewarding what we call diversity. Ngenda kuwa example nti diversity ereeta bino ebintu amanga nti blending osobola okublendinga era ba winners bonna abawininza awards ez'ekikulu ekyo bakola kye bayita blending. Naye blending ekyabwe kiri local naye blending ne global influences okitegeera definitely. So Grammy is celebrating what we call diversity, not a force of a purity testing era jagala okubeera nga tuteekako purity test eyo Africa tukuba kino singa kituyamba mu next post na tugamba bannange Ntambi yabadde mulalu Ntambi yabadde musiru tutamanya African genres and culture zezino Tyler tiyakubyemu ku zino but nkubuulidde amapiano gundi yazo Eva South Africa, which is an African country, a girl who is 24 who was born and bred in South Africa as an African artist. Now artist okubeera nti no ogenda kuwangula you have to be mixing styles ezenjawulo oba kitegeera. Kati ngenda kubuuzayo ekibuuzo Shalom Navio muna Uganda musajja watu ayimba hip hop namuyimbira mu luzungu ne beats nezibeera za luzungu sometimes even subjects zayogerako neziba za kizungu. Olaba banominatinze Navio mu Grammy Award nagiwangula nga tugamba mbu yabadde temugwana ayimba by'abazungu by'Amerika. Nawulira nga okitegeera Ruyonga saba zino lwaki abantu abalemedde amino n'omutegeera olumu oba bulungi olulimi nti akozesa lw'abazungu kandi emyaka gimweddeko beat nakozesa ziri zimaleza bomba naye era wakulayo oluyimba ngoba party after party bitira abantu they appreciate the diversity the kind of diversity kibayita music togenda kubeera ku bbala limu bwoti. Kati ngenda kuwa examples zizino waliwo abayimbi bangi Abamerica Abamerica abaze ne bakola ennyimba n'abaddugavu n'Abafirika wano. Nkubulira ku kya diversity olimba la brown skin girl olumanyi olwa Beyonce ne Wizkid tulawangula Grammy One Dance Wizkid ne Drake Justin Bieber olimba lwa Essence nga alina Thames ne yalina Thames afada yes ne luwangula in fact luwangula ne global music performance I think 2023 kachawadi nya abantu balaberanga basatu ababiri umbaga muri ba collaborators bera yamwe mwenna era buli omu simanyi naye buli omu bamu crediting as a winner kati bajiwanyo jikwasa bayizo kwera bona nga amani abafunire ezaabwe endala nezibeerayo okitegeera but I'm not so sure naye nga abeera winner nti Thames wa abeera winner wa Grammy era gyasooka okuwangula ne wano Wiz abeera winner ne Bieber abeera winner kulimba Thames kuna tayawangudde yabadde mu category yani akyagejja nnyo kati. Now olimba lwa Time Machine Alisha ne Burna Boy tilwawangula olimba lwa Wait For You olwa Future Thames ne Drake lwawangula World Best Melodic Rap Performance mu 2023 kakati Abamerica bo basobola okujja borrowing African sounds ngezo ne bawangula and you know what we call that tuchi praising that is globalization okitegeera kati ate Thames Tyler ye wakola maybe something like ngecho nena afuna ku some global influences nga tugamba it is so demeaning representing music has never been a museum art craft. It is a living movement, moving culture. Tell you wamu bweti. Kanyina ku example ya Joshua Barak olimba lwa soka Nana baby bantu bameka bali balowooza nti no sikati bawulira line eri ya otamoka line ki yalimu y'Oluganda mulimu line ndoza yali ng'emu bbiri singa ozijjamu abantu bandirowooza nti yali mu Nigeria tebayitegere nti yalina mu ogenze wala
Kwa example ya Caesarus bwe yakoya togwambi kopo twasiba konye sente mu staff room n'omusomesa ngagamba simu na Uganda science science da mani ngabera awo nyamuzala ntindi definitely gaya lya wakanaga simu na Uganda kati mbadde kugamba kati Joshua tugambe mono ta representing Ugandan music he does represent Uganda watch tegera but because yaja nasoma game naja understanding nagamba kanneewole ku some influences maybe the influence at the time yale ya mani zalizi afrobeats za Nigeria ne sound nazijjayo najja na blending ekiche naayitawo esawa zino tubala mbayimbi ba Uganda bona ngo bagasseeko tewali wondoza mu Uganda sawa zino asinga kutambula nga Joshua Baraka taliyo okitegeera kakati munnange music at the end of the day tulina kukitegeera butegeeze nti bwatu wali walina okubawo diversification fun art naira badde nkugamba kali biri bivuddeko mbidde mbuto badde gamba naira ali ekirungi you challenging nga I am challenging naira ali mu America kumpa kale katugambe Tyra she's a disgrace tiyakubye bya kifirika misrepresentation now aina awards zebiri Tyra esawa zino mwana muto myaka 24 naira ali ku myaka gye ayina na mwena ye ali mu retirement but ate bali abantu abalina emyaka nkaga mwena nga abachali active mu America yo judge ba Lauren kati bakulu Lauren yawangula Miss Education of Lauren Hill 1998 namu awards mukaga mu kiro kimu niba wamulabye ku Grammy ngali mu performing gundi tribute kye bawadda abayimbi abafa okitegeera naira ali mu America ye challenging yakole ekyabafirika ekituufu kye balina okukola studios gye ziri ba producers gye bali bano ID gye bali agenda afuna answer kitegeeza sente azifunye okitegeera atwangu yo Grammy agenda afune Pharrell Williams anti Pharrell ya producing zeno film let God sort them out ya clips Pusha T ne Malice era yabadde ubaya wangudde award nominations ezowera Pharrell Williams wabera mulemye afune either no ID obagende wa Dr Dre obagende wa Timbaland bam producing leo ne album oluyimba nga bya kifirika atwetera award ya Grammy Naira Ali Naira Ali alikanye ngakoza no weba kuba eyo mu America gye bali mu America eyo twalirowoozezza nti nno batusinga okumanya ebintu would assume yeah, that's what we would assume but munnange tuli mu global village nti omuntu abera mu America nenga ntambya solo musinga ebibera mu America nenga ali mu America nenga wali abantu abansinga ebiri e Uganda nenga ndi Uganda nenga tebali Uganda yene nsi gye tuli mu kuwayo okumanya n'okuyiga kati mu America eyo gye bali ebintu nga Grammy Award okuziwangula kati nno n'obeera olina music afaanana atya nga mulungi kati nkubulya reality lwaki kijjaba kizibu omuyimbi omunnauganda okuwangula Grammy ogambye kigaba kizibu yes omunnauganda okuwangula Grammy yes I think we are being nominated I saw being nominations zibeerawo but awards zino bazikola to reward and to punish mama kubonereza mubeeramu okubonereza n'okurewardinga abantu abatambulira ku biruubirirwa byabwe ebigendererwa byabwe wakola ava ku mugendo omanyi wakisawa zino R. Kelly ali mu kkomera nga Jay-Z ali wabweru omanyi otwala wakati wa Nicki Minaj ne Jay-Z they were punishing R. Kelly and they have been rewarding Jay-Z for all this time omanyi lwaki Nazi yamala emyaka 24 nga tawangula Grammy wadde ne nomination awangudde wano ku King's Disease 1, 2 and 3 mu 2021 2022 katuli mu COVID because now bali mu kumupunish natagala better part of them mu America well, yes ababamu bali mu punishing there is what we call centers of influence mu America eziyamba nolabanga Taylor Swift mu award ku award olanga Beyonce mu award ku award nolaba sabazi no Kendrick mu award ku award bane kye yekoze tebyekola byokka sigamba muno yabeera balina music ya kyasi me I believe album ya Kendrick Lamar ogiteeka wano oguliza ne album ya Clips let God sort them out let God sort them out is a better album singer oba kitegeera naye centers of influence omuli Black Rock Vanguard ne State Street wezibaga tezikwenda osinze zeziri wano olaba Black Rock eyo it is the largest asset manager mu nsi yonna trillion of dollars eziri awo mwe muli bana aba Apple mwe muli aba Microsoft mwe muli aba Google mwe muli aba Amazon mwe muli major banks mwe muli defense companies mwe muli media cooperatives ezenjawo kati Black Rock ne Vanguard ne State Street nga tofunye lukusa tofunye endorsement ya Larry Fink wa Black Rock tofunye endorsement ya Lockheed Martin
Raytheon ne Boeing Defense abadde military industrial complex. Tofunye endorsement ya Salim Ramji wa Vanguard. Salim Ramji. Tofunye endorsement ya Ron O'Hanley wa State Street. Tofunye the big take kubanga ziri ssatu zino ezifuga kabere president wa America atuddeko ya bado bazifuga. Bebalina okumanya Trump yaddako. Bebalina okumanya tujaizi tumuwe. Bebalina okumanya tutandike entalo mu nsi. These three zezifuga America. Entertainment, that is music, and genda mu Hollywood, genda luddawa okitegeera. Kati mukwano gwange tuyinza okwesanga akaseera. Kati olaba oyo omwana yawangudde nga Tyler. Basobola okumanya nti Tyler asobola okututundira kino. For example, baba waliwo clothing line, baba waliwo engoye ezaki ng'asobola olw'omubiri gwe olw'obweru bamusayininza ali mu one of those recording. Atali wa Jay-Z. Atali wa Jay-Z waliyo Thames. Ono mwana ali mu Epic. Ali mu Epic Records. Epic, which is an affiliate of Sony. Waliyo Sony, waliyo Warner ne Universal, the three major labels. Bano nga yibananyini baza abali mu zino companies esatu zenkugambye. Wabeerawo game plan ey'amaanyi nnyo okitegeera. Bano abalonda aba voting members n'engeri gye balondamu gomanyi meetings ezibeerawo ne bapitchingira albums ne bateeka ku bubaga okunywa ku kawayini cocktail zaani baberenga balonda abantu baabwe. Gwe uwuliza bigwabo gwe muganda wange. Gwozachi David talina award sawa zino ya Grammy. Nanchi Eddie Kenzo kyamwanguza yali busy mu campaign. Kyafuna budde game. Now music abayimbi abannayuganda balina okumugjamu kolima ne bategeera industry nga weetambula nga wedduka bani abagiddusa biki bye weetaaga kikyoyina okubeera movers and shakers of the game. And naira ali awo kyemanya abimanyi n'okunsinga mu tax skins omwaka guno nomination atuweeyo naira ali Grammy eziddako aziwangule neyanza nnyo neyanze twale show mu 256 musibe bulungi mbeere bulungi mwera.